ekigambo ekyo eri S-A-O. S stands for special, then A stands for anointing, then O, oil. Eri special anointing oil Uganda Limited. Uganda ki? Twebaza mukama ekitongole ekyo kiri registered emirundi 8. Emirundi emeka? Okusookerako eri registered nga company, gamba company. Ekyokubiri eri registered nga non-government organization. Tukkiriza okuddira obuyambi netuyamba abatasobola kweyamba. Mitegede? Ekyokusatu kiri registered nga ministry ng'obuweereza. Ng'obuki? Buweereza bwa ddala. So tulina ministry ezitwala endala, aba education, abaaki n'ebirala byonna n'obulimi byonna. Ate ekirala kiri registered nga microfinance, tuwola ssente. Kiri registered. Hello? Ate kiri registered na UNBS, gamba UNBS. Nga tukola products ezikkirizibwa abanyayuganda okuzikolesa. Oba buli muntu omulamu era okukola ki? Gamba kyamaani. Yetuli? Ebirala ngenda kubagamba nga mukomye omande kubanga okusoma tukukoma. Kati mutukule engalo z'amaanyi tuli b'amaanyi. Ekirala ekitongole kimaze emyaka 35. Myaka emeka? Naye emyaka 16 kibadde nga kya family. Ate emyaka 6 nekifuuka kya nsi yonna. So kati mwe mwakitegedde mu myaka 2-3 nga kimaze kuva mu family tukigamba kakiyambe ensi yonna. Gye tuli? N'atandika okulunda omunyu nga alina emyaka 9-10. Okulunda omunyu mbulundidde emyaka 3 kudda waggulu. Okukola nasale bed n'atandikira mu kyalo nga merisa ensigo z'obutunda. Z'obuki? Manya obutunda? N'atandikira mu kyalo, sisitandise leero. N'atandikira mu kyalo nga ndira enyaanya nga nzijjawo omusajja wali bamuyita Julius naye yafa mutabani wa Byabagambi nga nzijjayo enyaanya n'ikola nasale bed nga alina emyaka 12. Nali nzimba ekintu kimu gamba so sitandise leero wajjo. Halo? Gye tuli? Okuyamba abanyayuganda n'atandikira mu bavubuka bwe nali nkuze nabo nga nsoma nabo nga mbakubisa amayinja nga mbatwala mu kinombe. Gamba bw'oba oyagala kuva mu bwavu otandika mpola eba step by step. Gye tuli? Oyagala kuva mu bwavu ogenda kutandika n'ekyoyina ate otandika leero. Buli lunaku n'ogattako ki? N'ogattako ki? So katwebaza mukama ekitongole kya Sawa Uganda kirina abaana abakozi abavubuka abawera 15,000. Abavubuka abawera 15,000. Tegeza abavubuka batwala obuwumbi 2-3 buli mwezi. Tulina abasajja n'abakyala abalima Rosemary ne balunda obumyu ne basimba omujaaja abantu 40 bajjuza Namboole emirundi 10. Namboole esooka ejjula n'evaawo n'eyokubiri n'eyokusatu nga tebaddamu bali. So buli district yonna mu Uganda tulinamu office, tulinamu abalima Rosemary balunda obumyu naye ate gwe wakakitegeera Uganda nnene. Laba Sawa Uganda nkyabasomooza yejja n'omuntu yajja n'emitwalo 3 meka? Kati alina amaduuka 3 mu myezi 2 ayingiza miliyoni ya sente. Abadde uyo situ ebintu bye bakulabe uyo bya muntu omu n'ebirala bakomuzi ndala b'obujulizi yajja nga bozze nga alina emitwalo 3 meka? Nimukwata ku bwongo ningamba nti Uganda yesingayo obugagga mu Africa, ye part of Africa. Ninsooka nimutabukira ningamba kijja kitya omuhindi omuki omuchina omuki omugwira buli wonna wakolera ayingiza miliyoni emu buli lunaku kudda waggulu. Anakyokanya buli muchina wonna walina edduuka mu Uganda, buli muhindi wonna wakolera muli omuhindi ayingiza miliyoni emu kudda waggulu. Anakimanyiko waliko omukano ng'okimanyi nyagala bw'oba oli wannawe nga tomanyi ng'omuhindi alina edduuka akola miliyoni emu kudda waggulu gwe kiraasa ekusaza eddayo awaka. Kubanga tomanyi supermarket zonna z'Abachina mu dakiika emu baba nga babala miliyoni 2-3 ekyo nga tokimanyi ne bw'onayiga okulunda omumyu bugenda kufa bwegenda kumulya. Nigera amazima gamba
ono nimugamba nti kijja kitya omuyinda atamanyi lulimi atamanyi nakutambula ng'omuganda tamanyi olulimi kone baguza abantu yakola atya miliyoni 1-2-3 buli lunaku ng'omunyayuganda otambula ng'omuganda oli ku ttaka lya kabaka oyogera oluganda nibuziba nga toyingiza miliyoni 2. sawa Uganda tuyigiriza abasajja n'abakyala okulima n'okulunda okw'omulembe guno kyogere mugenda kwogera leero otandikira mu P6 ogenda kutuuka sawa nga 6 ng'oli mu senior oli ku university buli sawa tubala kirase mwebyo tuyigiriza abasajja n'okulunda alo kibayita farming as a business nga twafokasinga ku herbs and spices. Yogera herbs and spices kyogere ngate ate mu herbs and spices tulonda emiddo eyitibwa king of herbs and what ye rosemary. Katukola bwoto munyeko rosemary ye kabaka w'eddagala lyonna ate ye kabaka wa spices. Lwaki? Point number 1, rosemary tumukolamu amajani ne bagateeka mu chai ate tukolamu eddagala lizibukula emiswa akatikalya ate tukolamu perfume tukolamu air freshener ate akatikeekamu tukola eddagala eriyita ebiyenje n'ebiku akatikalya. Halo akatikeekamu tukolamu ebinzaali ebigenda mu nyama n'ebijanjaalo tukolamu amajani ate agagenda mu chai tusamu shukaali so ke kata kagenda mu munnyo ne kagenda ne kibasamu shukaali tukakomaawo ate nikakola ne kubulamu bw'omuntu kajanja bente kajanja b'embuzi n'ebintu ebiki naye bafuna obuzibu missionaries abajja mu Uganda be bamala okuleeta akati kano ne baleeta n'eseddero kakomera akapulisi yanze bakatu bamutata Christmas tree okimanyi bwe bategera nga akantu kano omuntu bw'akassa mu chai n'akanywa tasobola kuddamu kulwala ate bamaze kuzimba amalwaliro kati ne bakajja mu bantu ne bakakweka. Abasiramu bwe bakategeera nabo ne bakakweka ne bakatuma erinnya Mulawo Masala. Yetuli so kati sawa Uganda kwe kuvayo after emyaka 10 olunaku Yesu Kristo lyazaalibwa bw'ati abagezigezi bamutonera akati kano ne bakatuma erinnya Rosemary mama wa Yesu. Katandikira wano segeza gwe wakakategeera kati emyaka y'omaze ng'oli mu kanisa osaba mu kereziya wakakategeera kati yerinnya lyani lyatandikirawo so sikapyanga muwadde olowooza. Rosemary tukolamu ki? Rosemary nga sawa Uganda ekola mu products 12. 1 tukola mu soda bamuyita Clear Plus azibukula emiswa. Omusajja yenna yazze wano twaddira omulondo manya omulondo manya omulondo omusajja yenna omulamu omukazi yenna omulamu buli lunaku olina okumeketa akataasa k'omulondo buli lunaku. Halo bwe twalaba nga tikigenda kusoboka okuddira omulondo ntukamuulamu ntukamuula ne rosemary ntukola akantu kalwa katanywa akantu kano oba oyenkana alidde ebbafu y'omulondo kazibukula emisuwa kanaaza mu lubuto kattebuuka abeerabiralabira abasajja abafumbo gwe leero ogenda kunywa kamu ate akaliro kanywa ng'oddayo awaka nywa bumeka. Omukazi ayonsa omukazi akola atya yalina okunywa kano kuba akazibukula emisuwa gye tuli. Rosemary y'omu tukolamu oyiro aziza omuntu okumera ekiwalaata agobenkanya mu dakiika 2 bw'oba ng'otudde n'omukadde mu dakiika 2 ngenda kumujanjabira bwereere ng'olaba n'amaaso. Abalina encaaca mu ngalo abakyala ogenda kukwata ku mama w'abaana batata w'abaana olinga amuyisaako ekiki ekiwawo engalo z'omukazi zirina okuba nga ziweweera akola nga aftershave kamajanjabire bwereere sogera kunzi. Abasajja bagenda kumera ekiwalaata aziza ki akola nga lip shiner lipstick oyisa kunywa
eminwa y'omukazi erina okuba ng'enyira si kuteekako ebikala si kuteekako ki olina okuba ng'oteekako agonza mu ngalo mu dakiika meka bw'omala okusiba enviiri nga okola atya aliwo abalala amala okunaaba n'omutulina ku kisambi ekisambi kyonna kiringa omuceeka guno gwamukakatunga ensi emuceeka yali akola gyetuli okugulu kw'omukyala kulina kuba nakukola ki kati ka oyiro kaako ka 13 akato akakulu awa akanene kameka kakakaaga bundage mulabe bagenda kuleeta webuli bw'omala okusala ebirevu omukyala otegeddeeri Kampala mukadde kekoyisawo bwo e Tanzania aliwo abakyala batambula nnyo ebisambi ne bikola ki keka oyiro kalina okukolesaako gamba family planning ye bali family matters naye abazungu nabo balima ng'olina okumira amakerenda nga bagala kutta Abafirika mu lwala ebizimba munabaana babaguze eddagala gamba Rosemero tukolamu eddagala bayita vitu gamba vitu akenenula obutwa mu lubuto bw'oba olwala mulwadde wa ulcers ogoloka ku makya bwena ng'owulira omugongo gukola ki olina okugula guno omukebe lwaki tusooka okubagamba eddagala tosobola kugaggawala ng'oli mulwadde alo omuntu ng'omugongo gumuluma olubuto olumuluma alina ulcers kyafekitinga endowooza ye kikosa obwongo bano abagaggawala banga balwadde basooka ne bagaggawala ne balya bubi ne balwala naye nga bamaze kukola obugagga mukitegere abagaggawala banga baki basooka ne babeera balamu ne bagaggawala ne batandika okulya fa ne balwala pressure sukali ulcers n'ebintu ebiki naye baba ng'oyagala kubeera omugagga osooka n'ofa ku bulamu bwo kubanga obulamu obwongo bwe bukola obugagga oyagala gaggawala ekyokubiri olina okutegeera ekibayita tayimu nobwonaaba ng'okolota naye nga tobala budde ogenda kulanga omwaka gukuyitako school fees wakaaba omwaka ogwayita ng'oddamu n'omukaaba n'omwaka oguddako halo ennyumba bakubanja buli mwaka nga buli mwaka olina okuyiga tayimu n'obala gamba naye bayiga okubala ate bangu oyagala gaggawala mu mulembe guno olina okuyiga ekintu ekirala olina okuyiga okukolera awafunda n'ofunamu okusinga alina acres 10 kubanga omulembe gwa compact gwayita compact yali nnene ng'eriko ennyimba 10 meka naye kati ka memory katini kaliko ennyimba meka ate olina okutegeera guno omulembe gwa after covid generation ayiwatambulira emiso 12,000 bakutwalako meka kati so kati tuze kuyigiriza osobola kulimira awafunda n'olundira awafunda n'osinga jjajjaawo alina acres 10 z'omwanyi n'amatooke ng'okolera awafunda ekisookerako ddala Uganda mwenna mwetaaga okusabira mwetaaga ki omuhindi atalina nnimiro atalina ki akolera wano awafunda yabadde agabira abanyayuganda emmere abali mu lwokudda wano balina amataka anakitegere mwekitegere omuyindi yabadde agaba akawunga abanyayuganda balina amataka bagamba gavumenti weyayiwa akawunga omuyindi ng'agamba mugende mubawa akawunga atalina waalimira yagaba emmere olowooza yatwadde emmere yani yatwadde eyaffe nitwebaza gavumenti nefukamera halo tuzza okubayigiriza nga kisoboka bw'oddira omutwe gwo nitugattako ogwa neiba nitugattako ogwange nitunoonya ebitugatta si bitwawula Uganda tusobola kugisiza ku ntiko ate ffe netutambulira mu bulamu bweyagaza kubanga bano abahindi boolaba n'abachina bali mu Uganda basech bw'alaba bizinesi weeri etambula akatawuni kuba akafula tawuni kanso keetaaga petrol station omuyindi aleeta omuyindi munne n'agamba zimba okupa amafuta bw'alaba supermarket ekubeerwa abantu bangi ng'azimba ekizimbe ng'oli omuchina munne ng'amuwa ebintu halo bo basech aliwo abayita abasomalia bali mu kisenyi ekisenyi kyonna bakiwambye bw'alaba abalungi bonna aleeta munne naye omuganda omukiga omunyankole bw'alaba ekirungi agamba tomulabula
agamba atya babegamba kimanyiko agamba tokola ki nze nasooka nikwata milioni 18 ninsubiramu ente ningenda mu lufura Kalwere mu myezi 2 zonna zaali ziweddeko kubanga buli yenna eyandaba yambasa kunziba kumbe bayingira onayimirira ng'akugalide ennyama beera ng'ente ajuyiza mbwati ng'eno atema ekkirira mu butusi ye olina sooka tulumya kilo 2 bagenda kumaliza zonna nga bakubye kilo nga 20 ate nga wooli ng'oyimiridde banagamba tomulabula ogamba ngo walire bategeeza abalala kumbe tuba ennyama egenda gamba n'abaanu ningenda kyotera mu mwezi gumu nali maze kufiirwa milioni 8 nindukira mbalala gamba mbalala ningamba katika ndukira waka abambalala bonna basooka okunyetooloola ebinaabasomesa ningamba mugende mukole nasale bedi mukole ki akati nkabaguleko enusu lumeka nze nkaguza abalimi enusu lumeka ntegeke sente zigenda kugula lwozimero wabaki mukitegeere kweli bwe bakola nasale bedi ate nga yenza gye bakoledde ningamba nasale bedi ya milioni 1 evaamu obukadde mumeka bo bwe bamala okukola nasale bedi ne bagenda ne bakunga abalimi ne bagamba nasale bedi zafudde bo ne bagenda ne baguza abaki bagamba tomulabula kati lozimere tusagamba kate bagula lozi ningamba ate mwangamba ngu yafa abanyayuganda enyimba za mukama mbasobodde sawa Uganda eyimiridde y'amaanyi naye bonna abadde banyetwedde 90% babadde bambaza okunziba okunsuula alo omuntu musaba milioni erwo akole ki ningamba akati ngenda kagula enusu meka ogenda kufuna milioni zimeka ng'ate ne milioni erwa ate zamuwadde obuveera zamuwadde obuki mu weeks mu myezi emeka ate bw'amala okutuuka ate ye bw'aki atakanjirako ku nusu 5 nankolako amagoba ga 5 nange kangende keeguliza abaki abalimi n'atajjukira ngo ate aliyo n'ekiseera ky'okugulayo ki gamba naye gwe toli bwotyo gamba ensiri bwentyo so kati abanyayuganda bwe tunoonya ebitugatta lutusearch buli munyayuganda asobola kuyingiza obukadde bonna alidde anywedde ate ng'akolera mu kafo bwe kati gamba bameka omanyi mu kikuubo abakongole bonna bava Kongo ne gold bajja naki ne batuuka mu Kampala abazungu ne bagula ki gold ne babakwasa dola gamba dola abakongole bamala okukwata dola bwe bati bagenda mu banayi bakyusiza sente ne babawa sente za Uganda bonna ne bakkirira mu kikuubo esente tebazizaayo Kongo bazigulamu ebintu ne batya ku Arua paaka ebintu ne bikola ki abasudan ne bava Sudan ne balina gold balina ki not gold dola balina ki ne bawanisa sente za Uganda ne basuubula ebintu mu maduuka mu kikuubo mu akeedi esente zisigala mu Uganda ne bagenda wa abanyayuganda bamala okuzikungaanya zonna bwe bato bazitwalira mu China n'omuhindi ebintu esente zonna zibakola mu kikuubo buli lunaku zijjule gutiya nga 10 naye zonna zipanga mu gutiya zonna ne bazitwalira omuhindi kubanga yabasaplayinga ebatunda mu kikuubo anakitegedeko kitegeeza sente ziyitira muki kweri ffe tusobola kubeera n'amagezi ebibakola netubikolera ku ttaka lyaffe bwe bategera gavumenti erabuse nesomesa by Uganda build ki bajja ne bazimba ebizimbe bwebitu byolaba namanve ne baddira mu mazza gaffe ne bateeka mu pipa ate obukerenda ne babujjawa ne bateeka mu pipa z'amazzi ne batuwa soda nga motoka bwepakira kuleeti za soda zonna bwemala okumutikkula mu kyalo motoka ekomo nga terina kyetise ngu by Uganda build Uganda bateekawo made in Uganda naye ng'ekiri munda kyavudde mu nsi yaabwe anakitegere kati sawa Uganda ye kampuni yokka evuddeyo nga motoka zo bwemala okutikkula soda owammwe ekomawo naki tutuli bamaanyi naye vadde nga si byangu nenjebaza Mukama byonna byayanguye naye vadde nga si biki n'oleeta ekintu ekipya ng'olina omuntu bamusomesa omanyi Uganda yayonoleka kuba ebintu bibiri abazungu bonna be bategekera silibasi ezokusomesa byonna bikiyakano kyamu kati omwana bamusomesa ebyayita emyaka 40
emyaka 10 bonna baana batudde P7 abatudde senior 4 abatudde senior 6 eba bobuuziza byonna bya myaka 10 emabega 90%. Bachari kuba Napoleon ba myaka emeka? Who discovered River Nile bya myaka emeka? Kati nisango obuzibu oleta business empya kubanga n'abazadde be babasomesa by'emabega ayimirira mu kirasi ng'omulaga Rosemero nkola mu oiro ng'alina ekusoda anywa awaduka omukono batulimisa mulinga ne batamugula ng'otegeera kire ky'abazungu ekibamwambaza yetalowooza nga asobola kuvaawo ekipya akyali mutwalunda obusaanyi twalima mulinga Rosemero yabeera ng'akyaliwa naye ng'ekizibu si ye abaamuteekateeka kumba abazungu bategeka omulembe nga n'omwana bw'agenda Makerere n'asoma emyaka 3-4 alina okufuluma n'abuuza ekyokukola. Halo dokita abeera Makerere emyaka emeka n'asoma ng'agenda kutunda panado y'omuhindi ate ng'omuhindi akola panado wa P2 n'omunanyiivu anakitegede omwana abeera n'asoma senior 1 n'osasula sente senior 2 n'asoma degree n'asoma A-level O-level biki byonna bwamala ne batunda embuzi n'enkoko afune pasipoti alinye ennyonyi agende kukola obwamalaaya okunaaza embwa okulabirira abakadde mu nsi z'omusenyu n'ava mu part of Africa n'agenda mu nsi ezitalabanga nankuba n'emmere teriiyo. Halo kati nga bwozze wanuteeka tugenda kuyigiriza odde y'awaka owa abaana emirimu bameka ate nga bafuna miliyoni emukudde waggulu buli mwezi ate omwatidde nze nyina abakozi 10,000 kati gwe nagambye abaana 2 ku kyalo kyowammwe gamba bananyi gamba kisoboka omwezi guno gumu gwokka gamba gumu gwokka twatandikidde abaana 805 emirimu naye nga babutandikiddeyo emirimu bagenda kuyingiza myezi 12 buli mwezi kudda waggulu. Twabatumye erinnya ba CI ba community investors n'abadde Mbale gamba Mbale mmazeeyo mwezo naye omwezi gumu mmazeeyo enaku meka kubanga mbere Lwakutaano ninkomawo nindeyo Lwakutaano emirundi emeka eyimaze Mbale tukoze amaduuka 32 ng'abagalimu bagenda kuyingiza sente miliyoni emukudde waggulu buli mwezi emitwalo 10 etandika ate toyepanka ka steps ng'oliwo omukyalo kawanike omusulo bufuke omusulo guyitemu gugende ku ttaka unaagula embeeka ebona ateka Yesu foya n'abaafu simanyi. Halo nkubirako otandika n'omumyu bumeka akamyu kazaala ku makya akawungeezi kabeera n'olubuto akamyu kazaala obwana 4 5 8 9 10 kituufu oba si kituufu akamyu ke kasingayo okuwooma ku nsi ya Mukama kituufu oba si kituufu. Tosobola kwawula ennyama y'akamyu n'ey'enkoko bw'oyagala kukikakasa genda mpolampola ng'atategedde genda wali koteeri bakusimba ennyama y'akamyu n'ekipusi n'ebirala nusu omutwalo gulwa gw'ogenda kutunyumiza. Halo gamba ekirala akamyu ke kasingayo omukwano kazaala ku makya akawungezi katandikirako omukwano omulala. So basebo nabanya mwena batulaba tusangibwa wano ku Sawo Uganda Kyengera Buddo twazimba Valley Addition Center awo tugattira ebintu omutindo oyo enna ng'oyagala okwiva mu bwavu aga kutambula mulombo yagaza wegatte ku Sawo Uganda buli lunaku lwa Mande tubategekedde omusomo tuyigiriza abantu okulima Rosemero nga bw'olima Rosemero Sawo Uganda yemukola yemugula netukama products zonna zolaba tuyigiriza abantu okulunda omumyu nga bw'olabye ate omumyufu ababugula netubukola mu sausages tuyina akatale kaabwo oyo yenna ng'oyagala kutambula mulombo yagaza otawanyizibwa okulima oyagala ekibayita fund tukola miliyoni 2.35 zisse mu kulima n'okulunda ate ozikomyewo mpolampola nazo sente zonna weeziri tubaaniriza tubalindiridde buli lunaku lwa Mande tubategekedde omusomo tusangibwa Kyengera Buddo gutandika ssaawa 3 gukoma ssaawa 6 bw'oba ng'otwetaazi
enamba y'essimu eri 07 8 6 233 505 kuba kati bakudirecting naye yena ng'oyetaaze kulaba emisomo yaffe etambula etya ebinyumba by'omumyu babizimba batya emisomo yammwe biki musomesa genda ku Facebook page yaffe samu ekigambo Sawo Uganda eri SAO Uganda genda ku YouTube page yaffe samu ekigambo Sawo Uganda Official ogenda kutugoberera olabe emisomo yaffe n'abatwetaaze mwenna oyagala kukola edduuka oyagala kubeera agent baffe oyagala kubeera coordinator wa district ewammwe jangu olunaku lw'amande tusinkane Mukama bampeera omukisa nga tulimira abafunda tulundira abafunda ate nga tufunamu Mukama bampeere ssente mu linnya lya Yesu.